abatulaba ku Salt TV tusanyusa okubanga tubasinkanye essaawa zino. Nyinza okugamba ekituufu ekiriwo kaakati bannaffe abannema bwe babadde mu palamenti bategeezezza nti poliisi ey'omu Lubigi bagiwadde ennaku 21 zokka okubanga esenguka mu kifo kyerimu. Ekyo tulinze tukirabe ate nakyo tujja kubanga tukibatuusaako. Obuyumba obubadde busulwamu abasirikale babumenye era ebifaananyi mujja birabaawo nga bagenda maaso n'okubanga babumenya. Kitegeeza ki? Kakati wasigaddewo poliisi yokka eyo n'emegamba naye erina okuvaawo mu nnaku 21. Obuyumba mubulaba nga babumenya era mujja kwongera mu bulabe, tujja bafunira akaseera mulabe ekyabaddewo nga babugenda maaso n'okubumenya. Naye nga oyinza okugamba nti wetutuukidde ku lunaku olwokutaano wiiki weggwereddeko nga kumpi ettundutundu lyonna eriri ku kkubo limaze okumenyebwa sayidi zombi. Ababaddeko nga bakolerako bizinesi ez'enjawulo, ab'ebimuli, abatunda ebyamaguzi eby'enjawulo, ababadde bakola ebigoma ne bizinesi zonna n'abasulako bannaffe abannema bamaze okubamenya era bayingidde ettundutundu mu Nabweru South wadde nga tebannamalayo eri yonna ne bayingidde ettundutundu. Kaakati mu njogera ennyango oyinza okugamba nti Namukadde Najemba ono gwe tuli naye emyaka 85 ye yekka Mukama gwe abisseeko akasubi era bw'obanga oyita wano ennyumba yeeyo gy'olaba ogiraba nga yokka ekyasigaddewo. Bakwatibwa ekisaabannema kyali kitya tugenda bbe batuusaako era ye yekka gwe bakyaliseewo olw'emyaka gye n'embeera mwali. Mu wakatikati mu mbeera eyo waliyo eyavaayo n'asuubiza nti agenda mugulira ettaka amuzimbira ennyumba, biringa ebyafuuse omusu gw'ekanyanya. We tuddidde wano nga ekituufu n'ekitali kituufu kubaawo ate bakimanyi era tetumanyi kikigenda kuddako mu bulamu bwe, kubanga abannema okumulekawo waliwo omuzira kise yavaayo n'agamba nti kasooke amale okumuzimbira ennyumba oluvannyuma ate balabe ki ekiddako. So kakati tukomyewo wano tumanye ekituufu ki kye kiri, eyagamba okuzimba ennyumba akyabiriko oba takyabiriko. Jjajja tawulira bulungi, tugenda kufaafaagana tulabe nti tumugjamu ekigambo kimu bibiri. Naye kuggwa akozesa oluguudo lwa Hoima Road bw'oyita wano osanga embeera eno nti ennyumba yasigaddewo kaakati emu yokka okuva ku Starbex paka eri woowetera ng'otuuka ku ttaawo lya Northern Bypass ery'e Namuŋŋoona. So embeera yeeyo nga emugenda maaso n'okugiraba. Abalabi baffe aba Salt TV tujja mufunako era puroguramu etunaagimaliriza nga tulaga round up olw'ebyo ebiriwo n'ebibaddewo mu wiiki. Jjajja wasize otya? Wasize otya? Nasize mbuuziza mwana wange yeebase mukyala wange yabale kuzaala. Jjajja obulamu buli butya wano kaakati? Yeebaseewa simanyi oba wanye tasobola kwogera kaakati gwogenda okunyamba twogerekoko naawe kubanga layika omwana we gwe gwabuuza. Alinayo omuzukulu omuto gwabuuza netaliiwo. Kati gwoli otya? Gwe amanya go gwani ne jjajja yani? Jjajja nagambye Najemba aliyo. Nze Nabbanja Joweria. Sanyusa okusinkana. Omuzirambogo. Nabbanja nga sinatuuka ku muntu ono yabasuubiza bye yabasuubiza kubanga bw'aba yabalimba ensi esobola okufuna omulala okunoonya omulala okusinziira ku myaka gya jjajja. Wano jjajja amazeewo bbanga ki? Myaka 85. Gy'alina mu bulamu gy'amaze wano? Amaze emyaka nga 7 kubanga yajja wano nga muto. Bangambye nti bakula bulungi ekizikiza wandituuliddeko wano? Wandituuliddeko awo. Tuli ku anniversary experience kumwe nafumbirwa abo ne wa taata waffe
olaffe naafa n'amulekawo. abeera maama wange. maama wo ebbanga lino lyonna abadde akola ki? Tewali abeera waka emmere tumuguwa wano wabaddewo obuyumba tubadde tujjamu emmere gye tulya sente nakuba baabugjeewo kyekyo kyokka. olunaku lwe basengula bano bonna ababalinaanye mwe mwasimatuka muti? Bamusaasa basooka ne bamufulumya wabweru ne bagamba bagenda kugimenya kati bwe baamulaba embeera gy'alimu ne bamusonyiwa ne bagamba bamuleseewo tumunoonyeze kyakulya kenyumba yo tebajja gimenya bagireseewo. Bagirekawo lwoli abali abasuubiza oba bagirekawo just bagirekawo ku lwabwe yali abasuubiza yajja bali bamaze okuvaawo. ekitegeeza wano wo tebagenda kumenyawo? Tebagenda kumenyawo. kati oli omuzira kisa gyatya? Omuzira kisa atya? Yagamba okugula simanye ettaka n'okubazimbira. Andi yajja abantu bakuŋŋaanya ng'alaba bamenya n'agamba jjajja ajja munoonyeza ekifo waabeera amugulira ettaka amuzimbireko ennyumba. Tumugamba kati bona omuzimba ennyumba anaalyayo ki? N'agamba bajja kweyiiya. Naye nze nakiraba ku lwange abalala bakkiriza naye ze nakiraba nga kyakubonaabonera kubanga kati bw'omujjana wali amumanyidde amunoonyezaayo n'amuleetayo 15 ez'okulya n'amuleeterayo omutwalo namwe ng'amusaasidde ate omutwalo eyo gye baddewo n'omusula nemuzimbira ennyumba nga teriiko kamere. Nze ndaba amulese wano asinga engeri bannema gye baamulekawo. Naye nga ye mwamumanyi? Nze simumanyi. Yabalekera na namba? Teyaleka. Kubanga ekituufu kiri nti ensi yamusiima naye ng'esiima omuntu ayinza okuba nga yayagala kufuna linnya. Tumumanyi. Temumumanyi? Kati ennyumba baazimenya mubeerawo mutya? Eziruwa? Ezaali zimubaliikiriza? Iye abantu tufulayo abatuwaayo obusendesente bwe butali ze nakuwaayo omutwalo nakuwaayo 2 nakuwaayo 5 nga tuli ezo bye tukyaliko ebyo bwe bityo. Kubanga naawe olabika tokola? Sikola. Kati wano mubeerawo bameka? Bana. Okuva lwe bajjawo tebaddanga mukudda abannema? Tebaddanga bayitawo buyisi nga bagenda bamenya eyo. Ennyumba ngirabyeko ebigambo not for sale kitegeeza nti waliwo abaali bagyegezaamu gitunda? Waliwo mwanyinaffe yali atundawo nga bannema tebannajja ngera tetumanyi bagenda kusenda netumugaana kubanga mukadde we yali amanyidde tetwagala kujja omukadde ono mutataaganya nga tetwagala mutwala mu byalo paka tumuteeka mbi atakyasobola kulima talina mulimu gwasobola netumugaana okutunda naye twali tetumanyi nti abannema bagenda kuzimenya. Naye nga baali bagulawo baaliwo abaali bagulawo naye nga baali bagula mu mabanja era nga tebagula kaasi. Jjajja emyaka gikuze oba maama gy'oli emyaka gikuze tatawanyizibwa ndwadde n'ebiringa ebyo bwe bityo endwadde z'ekikadde na biki? Tatawanyizibwa. Akyalya emmere yonna? Alya. Ngamba n'ennyama naki? Alya. Abiri? Alya. Kase ennyama ogiyiisa n'ogifumba n'ejja nnyo agirya okujjako nga teyidde lwaba tagirya. Ebintu nga ensiri biki ebwe bityo? Atamulaba nti alina akatimba. Tweyanziza nnyo tweyanze. Abatulaba ekiri wano kyekino ennyumba yokka ekyasigaddewo wano yeno nga yemugenda maaso n'okugiraba jjajja ne muwala we be babeerawo nga tugambye n'abantu abalala nga baabo be babeera wano. Mubadde mwebuuza omuzira kisa naye kyandibanga kyali kiwaani tetumanyi kubanga nabbanja atugambye nti naye takola ki tamanyi muzira kisa yali waawa naye ndowooza naye yajja buzikola mawulire yagenda mufunira ekifo amuzimbire
era byakomaawo nga mumanyi embeera bwabaawo omuntu anyigirizibwa bannakigwanyizi babeerawo mu mbeera emu oba endala ndowooza mu buufu obwo nabo mwe bajjira ate ne baba nga balimbalimba abafamire eno naye abafamire bagamba nti okuva ku olwo ne gye buli eno tebaddangamu kumulaba so ate naffe tetusobola munoonya kubanga tetwamumanya naye ngaekiriwo kyekyo abazze omu ku omu be babawaayo kasente nga bwowulidde akababeezaawo naye nga tebalina source of income gyoyinza kwogerako nti yeeno oba yeeno era nga bemubiwulidde jajja okwawukako nako n'abalala yenema ekyamuleseewo era kekalembereza akaliwo temulina kutya nti nneme eyinza okubeefuulira mu maaso eyo akateetoofu yalaba mukadde ojanga mukadde avuddewo basobola otwefuulira naye kati nga waali yalaba mukadde nemala nemulaba embeera gyalimu nemusonyiwa ne bamuzaamu nnyo bagamba ennyo batugirese ate bebyefuula kyati omuntu oyinza okumala ekintu ate nomala n'okiddamu mukadde teyababuuza biki ebyali bigenda mu maaso yali tabitegeera so kati tamanyi kumanya nti n'abaliraano babasenda tabimanyi talina kyamanyi tamanyinako nti babasenda basenda abantu temumufulumyako bweru atambula kati obwedde ali bweru gyavudde nze muyingiza okunywa kyalo kati kiki wandyagadde ensi ebayambeko kulya byakulya tuwa byakulya ebirala byo temulina buzibu nabyo ebira tetulina buzibu mmere kiri musinga okulya oba gye mwandyagadde kubanga tv y'abantu mmere yonna gye tuba tufunye akatali yonna mmere gye tuba tufunye tugirye tweyanziza nnyo tweyanzege abatulaba ekyo kyekiri wano jajja mumuwulira emyaka gyegyo era mumulaba embeera gyalimu yeyekka namukisa wano akyaliwo mu Lubigi abalaba bonna ne poliisi ebaddewo twakitegeddeko nti bagiwadde ennaku 21 ebyo nabyo tuyinda tubirabe wadde nga ate tulaba ditaaki z'amagye ezigenda okuba nga ziterekebwa mu kitundu so nabyo tujja kuba nga tubibalaga naye nga ekiriwo kugwe atulaba kyekyo puroguramu ey'olunaku olwawo tusazeewo tugireetere tugitandikire wano kubanga tugenda kubanga tubawa round up nga bwe byabadde mu wiiki era nga NEMA bwe yagenze maaso n'okukola egyayo tujja kubatwalako ne ku poliisi tubalage bye tuwakwatayo nga bagenda maaso kubanga bamenya obuyumba obwo bulinaanye poliisi eri kanisa yo bagimenya n'abalinaanyewo amakalina agaaliwo bagatutte gamenyeddwa gali ku ttaka n'ebyekuusa ku ebyo byonna bwe bityo bibiri mu kiseera kino kanfulumekoko ebweru wa maka gano wendi mbalaga ate ebifo ebyetooloddewo bwe yimiyimiridde n'oluvannyuma tujja kwegatta ku bibaddewo mu wiiki eya NEMA okumenya abantu ba wano bifaananyi byebyo byetubalekedde tulaba ku sooti ETV embeera yeeyo tuli wano kakati kuliraana oluguudo lwa Waima Road ebigenda mu maaso byebyo era okusengula abawano bwekuti bwe kutandise olunaku olwaleero nga mulaba mu butongole waliwo bano abantu benda bali mu maziga tujja kuba nga tubafunako ko katono embeera naye nga yeeyo kakati eri wano akugwe atulaba yakusengula buli yasenga mu lutobazi tuli mu anniversary experience tubalaga ekiri wano kumwe abagenda maaso n'okutulaba abamu bali maziga agaddala ddala olw'embeera eyo agaye mugenda maaso n'okulaba omukyala wuuyo awo ali mu maziga mayitirivu nnyo
atunuulira ebintu bye ate nga biggwawo. Ekyo kyekiriwo ku ggwe atulaba ali ku Unveiled Experience. Embeera yeeyo amaziga mayitirivu nnyo naye tujja kubanga twogerako n'abantu omu ku omu naye nga ekiriwo ku ggwe atulaba kyekyo nga bwokira. Muzeeyi iramuko katono. Ekiriwo kyekyo embeera yeeyo. Kugambye nti wano bali mu maziga. Maama nga mulabye n'embeera? Tulabye nayo ssebo, tuli banyiivu nnyo. Banyaffe batuleka wano batuzimbidde ennyumba baafa. Ffe tuli bamulekwa, tetulina we tutandikira. Owulira? Tukuliddewo n'ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe. Naye ekintu mu kaseera katono nnyo babisaanyizaawo. Okitegeera? Tugenda ku siti twetunda bwetunzi tubbe. Tugenda kutandikirawo era ffe. Bamenya waani? Wa maama waffe Naalongo yaleka aguzeewo nga tuzimbiddewo. We tukulidde ffe ebbanga lyonna lye tumaze ery'obulamu bwaffe. Tuli myaka 20 tukulidde awo. Mwalabulwa ddi nti bagenda kubamenya? Tebatuwako na bibaluwa waffe tukola tetubeerawo. Ebintu byonna babikola. Naye Katonda ono talyanguzi ne bagiriba myaka 20 ne buli n'abaana n'abazzukulu n'abakibo bonna bajja kifunako n'egiba myaka 20 n'egiba myaka 10. Tuli mu Unveiled Experience akugwe agenda maaso n'okutulaba tukulaga embeera nga bweri wano akugwe atulaba maziga meerere wano wetuli akugwe atulaba nema egenda maaso kakati n'okubanga bamenya n'okusenda buli kimu sayidi wano nga mugenda maaso n'okubiraba kummwe abatwekuumiddeko tubatuusaako embeera nga bweri wano. Embeera yeeyo bangi balabuddwa naye ate bamu efudde nampulira zibi so kati bagenda maaso n'okubagamba baveeyo naye nga sofa ekiriwo akyekyo nga boogenda maaso n'okukiraba. Embeera yeeyo kugwe agenda maaso n'okutulaba tuli mu Unveiled Experience tukulaga ekiriwo kati essaawa zino bagenda maaso n'okusengula abantu bonna abeesenza oba abaasenga wano wetuli nga abakola ekyo ebyokunywa ebyakumbukya abo babaleka ate nga bali mu mazzi ddala buli omu agamba nti birimu abaana n'abaana n'ebyana naye nga ekiriwo akyekyo nga boogenda maaso n'okukiraba kumenya kusuula wansi kusuula ku ttaka akusenda nakusengula buli ye yasenga mu olubigi era kyolaba ssaawa zino. Embeera yeeyo kyolaba kyekyo kyolaba kyekiriwo kaakati bagenda mu maaso n'okubanga ate bamenya n'okusenda ate amayumba
yebagamba nti bagazimba mu lutobazi wano olwalubigi. Nkugamba nti bagenda gendera ddala olunaku olwaleero oba olunaku olw'enkya ati bagenda kulosinga bagende ku kitundu kiri bwe batyo boolekere ebitundu ebyebwayise n'awalala. So bwe biba nga tebinnatuuka eyo twagala okugamba embeera obudde bwonna eyinza okutuuka eyo singa obanga ogenda mu maaso n'okubanga owangalira mu kitundu kye bategeeza nti bagenda kubanga ate bakimenya. So wetegeke kubanga ekiri wano kyekino nga bwogenda mu maaso n'okukiraba ziri ddala ku kkubo. Kati tetumanyi oba ne poliisi enaamenyebwa obayo mu binena okumenyebwa teriimu kubanga poliisi y'omu Lubigi nga bw'ogiwulira nti ya mu Lubigi nayo ate eri ddala ate mu lutobazi okuggyako nga balinga abantu ab'enjawulo abagenda maaso n'okukkirizibwa nneme oluvannyuma lw'okutuukiriza ebyetaagisa nga bazimba mu ntobazi kubanga abo abantu abamu ate batuukiriza ebyo ebyetaagisa okuzimba mu ntobazi era abo balekebwa naye abatatuukiriza ate tugenda mu maaso n'okubalaga ssaawa zino. Ekiri wano kyekyo enfuufu yeefumuuka gwe akozesa Hoima Road nkugambye nti kino ojja kibanga okisangawo wano enfuufu efumuuka. Twatandise ng'owa seminti akyagaanye okuggyako ate owa seminti nga akyagaanye okugyawo ebintu bye naye kaakati ate alabika abijjeewo era ekiriwo kyekyo nga bw'okiraba kayumba ka mobile money kalugenda. Embeera yeeyo atulaba eno nno bagiyita operation empower atalikaaba. Operation empower atalikaaba affe tuzze kubalaga kaakati akeetereekero akaliwo obudde bwonna. Bw'oba owakana ngenda kulaga ku kifaananyi ekiri wano singa olaba emmotoka ezimu wano nga zituuse. Nkugambye nti ebya poliisi byokka wano bye bikyasigaddewo naye ebisigadde byonna bagenze mu maaso n'okubijjawo akuggwe atulaba era obudde bwonna batugambye nti ate badda sayidi eri ey'ekyengulu kaakati ensi kyerinze okulaba ate ekigenda kubeera kitya kubanga zo emmotoka ezikola omulimu ze zino z'olengera wano ezagumbye edda kasita olaba mmotoka za Environment Protection Unit n'ebirala omanya nti ate kaweddemu operation empower atalikaaba ekyagenda mu maaso mu kitundu kino. Kaakati maama kapaze n'abaana abisuza wano ndaba abaana bayingira ye kaakati wano we bakoze amaka nga emugenda mu maaso n'okubalaba bali eyo beesonsese eyo. Muwala oli otya? Oli bulungi? Wano we musula oba musiibawo busiibi? Wetusula. Wemusula? Kati emusulayo bameka? Wano tetusulayo. Tubeera mu kali akakontayina. Mubeera mu kali? Kati bwe bakamenye kati eno gye mufuna kasiikirize? Kati munda awo mulimu bameka? Basatu. Mulimu basatu? Mwafunye ku kyokulya eggulo? Temwafunye kyakulya? Twalidde. Kati abazadde baliwa? Tebaliiwo. Tebaliiwo. Omu atudde wali. Ama tebaliiwo abalala bagenze. Kati gano galinga amaka gammwe kati? Kati wano weewaka? Iye. Wangi? Iye. Nga toli ku ssomero? Ngenda nkya. Ogenda nkya? Walinze bino bigireegiremu? Kale embeera yeeyo kuggwe atulaba ankugambye tuli ku unveiled experience ekiriwo kyekyo kugaye kasita olaba emmotoka ezo eza environment protection bikoze bitya omanya nti ate ekiri eno kyekyo naye nga ensi kaakati bwetyo bwetambula abaana mubalabe gye beesonsese ekiriyo kyekyo. Simanyi oba ono ye maama kamubuuzeeko ali mu maziga naye tujja kunyumya ensi bweba ekyuse ensi abantu bino bye bayitamu. Maama nga mulabye n'embeera? Bali abaana babo?
bange nabanje ngolabye wano wabadde osula kati ozzaako ki bayi bintu byayonoonese tewali tenyina sente okugulu kwalwala sitambula nti babimenye netusula wabweru wetusula abaana akamere kano akatooke kendaba twakula tubuyita bunyaala kogenda bafumbira okagyewo mukwano gwange yakampadde ye taata taliwo kati ogenda basuzanga mu kayumba ako pakapaka oba olinawo kyotegese nedde ekiro tuteekako amabaati mu kiyumba netwebako mu mbaso empewo obunyogovu n'enkuba byona tebisulamu byona tebisulamu obisulamu kati naawe wooli awo tomanyi kikyozzaako sina sente kuya kunoonya sente sina obadde okola ki sina mulimu okugulu kwalwala oku kale katukusabire anivered experience yeprogramu etuliko gwe agenda maaso n'okutulaba nkugambye nti emmotoka ezo zebakulaze ziraga akeetereekerero akeki ekiddako okuva asaawa eddako naye nga ekiriwo kyekyo kuggwe atulaba embeera ey'abo abasenguddwa bwetyo bwekyali kwabo boolaba naye nkugambye nti ate ekitundu kiri ekyekyengulu kino kyetwalabye ko olunaku olw'eggulo biyinza kuba nga biwero nga bwe mubiraba byebyo engeri mubiraba byebyo abantu bakyakuŋŋaana okutunula n'okulaba ewabadde ekyalo nakikakati ekiriwo naye nga sofa ekiriwo kyekyo kuggwe atulaba munnauganda agenda maaso n'okutulaba abantu basulidde eddala wano nga bwe mbategeezezza era nga bwe muwulidde ekifo kyonna ekirinaanye ennyumba ya mukadde Najemba abagenda maaso oba bagenze maaso n'okukisenda buli kintu ekyabadde wano ennyumba n'ebirala byonna byagenze maaso n'okuba nga bisendebwa naye nga mulaba amaka ago gokka olw'emyaka gya mukadde ge gasobodde okuba nga gasigalawo era amaaso go ge gagenda maaso n'okulaba naye nga buli kimu ekyabadde wano akyagenze maaso n'okuba nga kijibwawo era buli bwe bamala okujja oba okusenda ebintu bagenda maaso n'okuba nga abalimawo n'ekigendererwa ekyokulaba nga oba oliawo enkuba oba oliawo bweritonnya embeera ey'ebyo ebyali mu lutobazi eba eddawo kyekigendererwa oba oliawo n'okulemesa abantu okuba nga ate abagenda mu maaso n'okuba nga bakolerawo ebimu ku bigendererwa ebireetera bano abannaffe abannema okukola kati nga boogenda mu maaso n'okulaba nga bwe bakola wano oyinza okugamba nti oli mu nnimiro wano wetuli ssaawa zino kubanga bw'otunuulira ekifaananyi ekituufu ekiriwo nga kyekyo kyogenda maaso n'okubanga olaba agwe neyeekumidde ku Anivered Experience programu mwe tubatuusiza embeera nga bwetambula tukugambye nti olunaku olwala ngenda kukola kasavu kanyama nja kuzzaako ku bifaananyi ebimu n'emboozi ezimu ze twabalagako ajjukira nti sayidi eri yonna baamalayo naye wakyaliyo abakyasula mu buyumba abo nemegamba naye ejja bakwata eba abateekawo butenti obutonotono nemegamba ejja bakwata nabo ebavunaane bye bayitamu tujja bikomyawoko mu programu eno ate n'embeera ate ey'ensasage eyabadde erudda wali nga basengula abaludda wali ne tujja gikomyawoko nga tuwombawomba ate ebikwekweto ebya nnema ebya wiiki eno tutandikidde wano ate tujja kukomekereza n'ebirala nga bwetuze tubikwata munzikirize ngenda kubanga mbawaako kuba byetuze tukwata wiiki eno nammwe mubyerabireko mu mbeera ate ebaddewo wiiki enamba nga bagenda maaso n'okusengula abeeno anakitegeddeko abannaffe eri bwayise mu kafunda nawoyo ekisi zatandise okuluma akitegeeza nti ekikwekweto kikyagendera ddala apaka mu bitundu ebyo ebya kafunda bwayise naye tulinda tulabe nga bwe kinaabeera naye nga sofa
ebadde mu wiiki eno ng'ogyeko kino kye tutandise nakyo katubibalagekoko ate atwejjukanye ku mbeera nga bwebadde oba oliawo kiyambeko n'abalala abatabirabye okumanya wiiki bwetambudde. Nze nja kubasiibulira wano abatulaba katukomekereze n'embeera nga bwebadde. abatuze bange mwasuze mutyeyo nange siri bulungi ng'omukulembeze okuva we nategeera ensonga eno. Nange siri bulungi ng'omukulembeze wammwe naye mbadde mbasaba nti eno embeera etuse mu kitundu kyaffe, nsaba nkimanyi nti mulina obulumi, nange ng'omukulembeze wammwe nina obulumi, naye mbadde mbasaba tusooke tubeere bakakamu wadde ompulirizeeko wadde ennyumba zammwe bazimakinzeeko mbadde nsaba NEMA nti ennyumba ze bamakinzeeko eggulo basooke babawe warning nga etteeka bwe ligamba nti abantu babawe ennaku 21 abantu ne basooka babeera nga beetereza, kubanga abantu bange babadde si beeteefuteefu nti babadde beeteeseteese dda nti balina okugenda. Tetusobola kujemera amateeka ga gavumenti, naye abantu baffe bano baagula, balina ebiwandiiko byabwe. Mbadde nsaba batunuleko mu nsonga eno, ffe ng'abakulembeze tufunye obuzibu, y'ensonga gye nsaba gavumenti yange. Gavumenti ekwate ssente zasibabatuuze basaba nebagabo Anniversary experience ye program bwetuli kugwe amalabi waffe Waso TV Yasino ojja kusemberako eno katono abantu balage ekifaananyi ekituufu ekiri wano. Abantu batabufu nnyo, abantu bagamba nti ate kibasuseeko. Jjukira nti buli gye tubadde tuyitanga abatuuze bagamba nti aba LC abazze bagenda maaso n'okuteeka endagaano ate ku ttaka lino. N'ebipapula bya Buganda Land Board era ne busuulu njiwa ndi ku ttaka lya Kabaka. Kati bajja batya ne bansenda obusenzi bwe batyo nga sisasuddwa. Nsasula busuulu njiwa buli kimu kiikino kiraba. Kati simanyi lwaki batusenda nga tebatusasudde. Ne bw'obijja era bateekako obuteesi ki ebipapula tebaagala kumanya, bali ku mudumu gwa Mungu. Naye nga tusasula tuli ku ttaka lya Kabaka, zo zonna bintu bya Kabaka bino nze ndi ku ttaka lya Kabaka kiraba. Busuulu njiwa buli kimu nkiwa era empapula zizino. Kati simanyi lwaki batusenda bweratyo. Oba baagalawo batusasule mu buntu, tetujja kulemerawo, tetujja kulemesa nkulaakulana ya gavumenti, naye batusasule. Osobola gamba muntu timuwadde ennaku 3 nagula emmengo nasasula n'enkaaga n'enjiwa buli kimu n'ekikola. Kati lwaki osenda bwotyo ennaku 3? Imagine gyekiri ekyo. Tuli banyiivu. Bwe baba baagalawo tetusobola kulwanyisa nteekateeka ya gavumenti, naye batusasule tubaviire mu buntu. Bwe bagamba nti tewaali waffe, ssentebe yatukolera endagaano nga tugula, kyekisinza otuleetawo. Yandibadde yatulwaniridde dda, kubanga bwe twali tugula ye yatukolera endagaano n'atuwa empapula ezigenda ku Buganda Land Board enakkuule ne tusasula. Kwe kwekalakasa kwe tuliko, si mu bubi naye mu buntu. Lwaki batumenya? Twagala bwenkanya. Twagala bwenkanya. Tweyanziza nnyo tweyanzege abatulaba abali ku Waso TV, embeera yeeyo.
abantu bazze n'empapula zaabwe abagamba nti tebafunye bwenkanya ate n'abakulembeze tebabalwaniridde ate nga baali basekiwalinga babagula ettaka lino abakulembeze baalinako siginecha. Ekifaananyi ekituufu ekiri wano kuggwa tulaba kyekyo nga boogenda maaso n'okukiraba abantu bazze mu bungi bagamba nti nedda ate nammwe abakulembeze muleke kubufuuka nampulira zibi nga bagenda maaso n'okubanga ate batusengula. Ennaku 3 ze zaaweereddwa abeeno babataddeko lama olunaku olw'eggulo ne bagamba nti nsalessale agenda kubeera wa kiro ekikeesa olunaku olwa Mande. Kitegeeza nti ku Sande ekiro anaaba tasenguse obanga tasengudde bintu bye agenda kubanga ate bamusenguliramu obanga bamumenyeramu obanga bamukooneramu nga enteekateeka bwebadde ate etambula. Gye bujjako awo katono nga tunnamaliriza puroguramu eno tujja balaga ekiri mu bifo ate bino oba mu kitundu kino kye bagenda mu maaso n'okubanga bategeka okubanga bakisenda. Tuli ku Unveiled Experience tukutuusaako embeera kaakati nga bweri mu abamu ku bannayuganda abateereddwako lama ku mayumba gaabwe ne babagamba nti mugenda kubanga ate mugavaamu ffe tugenda kubanga ate tugamenya. Mbeera yeeri wano. Amanya nze katuka lyensubula ndi omu ku bantu abasendebwa wansi eyo naye neebuuza ekibuuzo gavumenti esibe lugambo ekuuma omuntu n'ebintu bye naye ku luno etulaze nti temanyi muntu na bintu bye kubanga okusenda omuntu ennyumba mwasula ne famire y'abantu bawera 15 n'omu ennaku 3 nga ne kasasiro abeera mu kibuga Kampala bamusasulira mu kiteezi gye bamuyiwa kasasiro naye gwe nojja n'osengula omuntu n'abaana be nga tolinawo omulaze nti genda wano bannanga obutenkanya mu Uganda bususse. Amayumba gano ge boogerako lwe lugendo luno kakati gye tuliko akugwe atulaba naye nga jjukira nti amayumba okuviira ddala mu Lubigi wansi ku kkubo okutuukira ddala eno kyalo Kiramba akigenda kubanga kisengulwa naye ate waliwo abulwadde abatandise dda okusengula ebintu byabwe akugwe agenda maaso n'okubanga otulaba embeera yeeyo. Abantu bagamba nti waakiri wandibaddewo okuliyirira kubanga twali ku mayumba gano emyaka n'ebisiibo kakati ate embeera saawa zino batugobaganye ewaffe tubonaabona tusiiba fe tuli basajja balokole tusabye tusiiba tusulamu overnight Mukama atusumulule tufune ebintu ebyaffe Mukama atugabiridde tufunye ewaffe ate bali mu bitujjako bujja ku bwereere nga tetusasuddwa Mukama Katonda mulowooza si yabitugabirira kijja bakolimira era bijja baddira naye nga twagala ewaffe kuba tetwabbawo tetwesenza tulina endagaano ezitulaga nti waffe. Abo bonna bwe mulaba balina kusigala nga ate balina mayumba ababadde ba Land Road bagenda ate kukyusa statement ekigambo Land Road kigenda kubanga kibasengukako obanga kibavaako akubanga Nema ebagambye nti muve mu mayumba tugenda gamenya ku lunaku olwa bbalaza kati ekiri ku kyalo kyekyo. Batandise era olaba X ya Lumadda bo batandise tebalinda bakyala kimpadde akubatwalira maali nga tugenda maaso n'okubalaga birina bweru gye tuli kuggwe atulaba. Abo bo batandise dda okusenguka Nema yabawadde ennaku 3 okubanga ate basenguka watali ekyo bagenda kubabanga babamenya. Gwe buli nyumba gy'olaba wano oba enyirira oba tenyirira mukyala akubiddwa puresha y'omu ku Kasimu. Omukyala ge makage gano waneeno wolaba okugenda okudda waneeno Maama Maria twamukazaako lya Maama Maria okuva awo watandikira paka okukoma eri kati nyumba ye
yembeera eri mu kitundu Mama Maria nga bamuyita eno olutuuse makage n'agatunuulira amaanyi gamuweddemu era ekiddiridde kyekyo nga bwogenda maaso n'okukiraba gwe ali ku Soul TV maziga na biwoobe ebiri mu kitundu atuuse wakaawe nga bwe mugenda maaso n'okulaba bamugambye nti bagenda kubanga bamenyawo era atendewereddwa era kaakati ekiriwo kyekyo nga bwe mukiraba. Embeera yeeyo kugwe atulaba, embeera yeeyo kugwe atulaba, akadde atuuse wakaawe n'atendewalirwa batandise okubanga basenguka nga mulabye n'embeera. Sebo tulabye n'embeera. Amannya agange nze Nanyonga Christine nga mbeera Nabweru. Nkubira omulanga gavumenti RDC w'Enansana wantu asanga ennyumba yange bagenda gimenya kati mu kaseera kano bagimenyedde weete bampadde wadde 10 bannange mujje mutuyambe tuli bubi tetulina gye tugenda kulagana baana RDC w'Enansana gwe wanyamba nga ennyumba yange bagenda gitwala ababbanka ennyumba yange nenginunula kakati essaawa zino bagitwalira bwe sinagendagana abaana RDC jangu nyambe Muzeeyi Museveni vaayo yonna gy'oli oyamba abantu bawansi ffe twakuwa obululu vaayo Ssaabasajja Kabaka nkubira omulanga abantu mwenna abalina obuyambi eri mutuyambe ffe gavumenti banange mujje mutuyambe mwenna. Munakuwavu nnyo ku bbanga lyemmaze kuneeno nawulira nti baagaba ssente naye ffe tebatuwangako ku ssente ku bbanga lyemmaze kuneeno tebatuwanga ku ssente ate nga n'obusuulu mbadde mbusasula n'ennyumba z'abapangisanga nazo nkolaki nzisasula naye essaawa zino yeno embeera gye bantuusizzaako gavumenti ndi mu kusanguka ennyumba gyange olabe ne munda mujje muyingire. Ekiriwo kitukulaga nga bwe kiri bali mu kusenguka bali mu kuula mu bintu yeye embeera eriwo ssaawa zineeno naye ewatali wadde n'ekikumi wabula batugobye mayumba gaffe jjo bazze n'ab'amagye omuwendo gw'ab'amagye nga sigumanyi muwendo ne bagamba batuwadde ennaku 3 mwezi ennaku 3 nga tebatugambye nti nno oba ki wabula tuve mu nnyumba mu nnaku 3 mwezi ennaku 3 we tugaana bo bagenda kujja bayonoone bwonoonyi bintu byaffe kati gwosazeewo obijjemu nga bukyali oddawa okusinga okwonoona ebintu byange kaŋŋende kanzire mu kyalo sirina kyakola kanzire mu kyalo munnaye kye batwagaliza sigamba nti kuliko 10 kyabwe wano amayumba gange mpitirivu ddala kuba nagula n'enzimba era buli kimu ekikwata wano eno nkiyina ebiwandiiko bya wano. Eyo embeera abantu gye balimu kugwe atulaba enzigi aziggyemu ebintu abiggyemu kitegeeza nti asazeewo agende landlord asazeewo agende kugwe atulaba tuli mu anniversary experience ekiriwo kyekyo nga bwe tukikulaga kugwe atulaba ono ye asazeewo butalinda nsasagge kaakati asazeewo nti kakitenga bukyali aleke kubeera mpulukutu za musota aleke kulinda bibamba kutuuka. Nemulimu ebiri nga mo tebagenda So we are waiting for them.
reply. 8 months ago, this ministry is registered, fully registered was by the government of the Republic of Uganda. We are taking care of the people here. We cannot accept this impunity because when you are bringing some project, you must compensate the people. These people came 2015. This area, there was a school with a UNEP center number. How can you come without serving this ministry that you just demolish them? People now they are just homeless. What is this? These people are taxpayers. They pay. At least the Ministry of Disaster should, and NEMA should come up with a plan. Must come up with a plan. But you just not use force on people's property. These people, they are legally registered as a church. They also, Buganda Land Board knows it. They are registered, fully registered. So how can you come and do this such impunity without even hearing to them? Our law firm, Rukagani Company Advocate, wrote to NEMA demanding their reply because they have submitted their project brief and the money we are paid to the government of Uganda for assessment, impact assessment. 8 months ago, they have never responded. We have written to them several letters without replying. What does it mean? babadde tebannanziramu so singa babadde banziramu ne baŋŋamba nti nedda bye mbasaba nabadde nja kukireka naye nze babadde tebannanziramu nga NEMA ligo timu yabawandiikira era ne bafuna ate ekirala bennyinnyini be baali balaga nti bagenda kukola ki kunzikiriza kubanga sente zange baazitwala bazirina wena submitinga baatwala gundi yange baatwala sente abagobereza bali mu kyaki mwanda kigambo kikyo bagamba abagobereza abo kambuuze ligo timu kyeŋŋamba kyengoberera kati ani anti okugamba abantu bafume tebakubira tuli muntu obazi baba wasamu dadda muve mu nyuzemu leero bajja kukola saawa zino za kukola mbadde neegayira ano slowly abantu let them move out slowly please peacefully mufulume buli omu na Uganda bonna betuva kisiba Kenya yes so mbadde nsaba tugende tujemu ebintu bino tebabyasa muwulira katujemu ebintu bino temukuba muntu we temukuba muntu You're abantu kumuzindalo
Afande wano tetuliwo mu kyamu twagulawo twasangawo essomero lye twagula ne batuwaawo tulina ebiwandiiko byawo kati ekitukubya amasasi kyekyaki lwaki mutuyisa obubi bannayuganda mwagala tulyewa tuddewa siki gye mwagala tugendemu mutugambe bannayuganda mwagala tuddewa omwana akatono kayina kukozesa tetuliwo mu bukyamu tulina ebiwandiiko twasangawo essomero twagulawo mu mateeka aliku bweto bweri wano nga bwe mugiraba bweto bweri oyinza okugamba nti amagye gaweddeyo oyinza okugamba nti poliisi eweddeyo buli wa byakwerinda aleeteddwa wano nga bagenda maaso n'okumenya ekifo kino. Sesu
batya